Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawananyo gw'atambula naffe wabula naawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Waliwo ebigambo omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro. Omukulu ono ayina message gye yasindise eri abavubuka oba oliawo abamu ku basinga obungi gye babadde basinga okubanga baagala naddala mu bakulembeze abamu ku babaka ba palamenti bakansala n'abalala abali ku mitendera egy'enjawulo mu kalulu akaliwo 221 kimanyiddwa bulungi nnyo nti kabbibwa. Mu kalulu akagenda okubeerawo 226 bannayuganda bangi naddala ba foot soldiers bawuliddwa nga bagamba nti tukooye ebyokutugambanga nti tugenda mu kalulu naye ng'ebiva ebigenda okuvaayo tubimanyi. Twagala message ya kutukyajinga tumanye nti bwe tugenda mu kalulu tugenda kufaafagana na musajja, tugenda kujjako omusajja mu ngeri gye tuba tusobodde, so sikutugamba bya bulijjo bw'ate tugenda mu kalulu ate tutuuke mu kalulu ng'embeera y'emu. Kakati omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro bwe yabaddeeko mu meeting emu n'abavubuka ba ghetto n'abavubuka b'ekibiina ekya National Unity Platform n'abamu ku ba foot soldiers yabagambye oba yabasibiridde entanda nti kano akalulu ke tugendamu si kalulu si bya bulijjo era tugenda kufaafagana na mukulu mu ngeri emu oba endala nga si byakulinda results za byabakama si byakulinda bino ebyokutugamba nti ate gundi yawangudde ate sima bitambudde bwe biti ebyo Waiswa Mufumbiro yabagambye tetugenda kubanga tubirinda wabula doza yabadde agezaako kunnyonnyola kye bayita protest vote. Kati gwampuliriza bino nno bye bibadde bitabudde bannankyukakyuka abasinga obungi abamu bagamba abaka ba palamenti ebyokutulimba nti mugenda tulwanirira ffe twagala mboozi ndala. Uganda bagamba mbobbo baagala bagenda ogenda mu kalulu nga bakimanyi nti omukulu agenda kabba wabula bw'amala okukabba ebigenda okuddako bye baagala mu bagambe. Tebaagala mu bagambe titugenda genda mu kalulu nga tewaliwo na pulaani. Ebyaliwo byaliwo, ebiribaawo bijja kubeerawo. Wano ku mukutu ogwa Redzone TV njagala kuwa mboozi eno nga bwe yabadde Alex Waiswa Mufumbiro ng'ayogera ebigambo ng'abakyajinga agezaako balaga ti guno omulimu mmwe muyina ogukola wabula ffe tubakulembera bukulembezi. Nga bwe nkugambye ti bannakyukakyuka abasinga obungi bino bye babadde basinga okwagala ye message gye babadde basinga okwagala. Wuliriza nze gye tweyongereyo. Nga mutusendasenda ogenda mu kalulu wallahi temutusendasenda agenda mu kalulu nga temugenda goberera kalulu ako paka mu box. Tulina okubanga bwe tumala okulonda kalulu nga tugenda kuyiwawo obulamu bwaffe gwe mulundi gwokka gwe tulina nga tuyita mu nsonga y'amateeka Museveni yakozesa amateeka n'agenda mu nsiko. Kakati ffe tetulina budde bwagenda mu nsiko kubanga tetuwaliwo agenda kumala myaka 5 myaka 6 nga tuli mu kutiŋŋana. Twagala tumale ewiiki emu ewiiki 2 ewiiki 3 nga Museveni avuddewo ennaku 2 lunaku lumu Kyagulanyi mukakasa muwulira nti ajja kubawa naye tuwere nga tuli ku nsonga y'amateeka nga twekumyekumye zino enkiiko zigande kubeera za kusala ntoto za nkwe. Tugande kubeera mu zino nkiiko kulaba nti ani agenda obeera wali, ani agenda olya kiri, ani agenda ogabana kiri. Tubeere mu nkiiko zino nga twewa amaanyi, nga twewa amagezi, nga tusala entoto tutya natemanya bwe tugenda omuvumbatira ne bakyalibe tubagobe omulundi gumu olwo tukomewo tugikola ki kubanga nekyemugoba mwe bakyalika mbabuulire temugoba kintu kya bulijjo. Just Museveni ali omuntu omu naye abantu bonna bonna obasanga bava eri ewaabwe bonna boogera nga abaliwo mu 86. Osanga akaana nga kalina emyaka 22 naye nga koogera nga akaliyo mu nsiko kubanga jjajja waako mukwano gwa neiba wa jjajja naye nako ne kajja ne kakuyimiriramu ng'entoka girina ng'amajaka galina nga kwabeera wano buli lunaku ng'otoba nga tolina kyolina oba okute gavumenti oba okute eddiru nene oba okute eddiru ki. So mwe bakadde bange n'abavubuka abali wano okwetaba mu bino ebintu temulowooza nti temugenda ganyulwamu. Mugenda kuganyulwamu tebabadde ngoowaza kubanga mugenda kuba mmwe abawandiisa ebyafaayo. Kakati gwe oyagala ogireku Ssekigozi. Ssekigozi omanyi nze nakuwagiranga tonzijukira oba oyagala ojje ng'ojjanga gwe oyagala ogire ku Waiswa
twayisomanyi wajeri noyogera naffe tonzijukira kati nasoma bino nyamba oba oyagala ojenga gwe Kyagulanyi akugamba jangu nga gwe Kyagulanyi agamba jangu nga ki kitegeeza nti bati gyozanya yegenda okuteekawo weekola ki teweteeka kuba mukulembeze kubanga wano okukyala eri omuntu gwe mumanyi nti wa Kyagulanyi eri omuntu gwe mumanyi nga wancukacuka naye nga talina kifo kyonna naye nga mumuwa ekitiibwa kubanga mumanyi nti ayimiridde ku ki ng'asobola n'okugenda ku makya n'agamba nti oyo omukulembeze tayimiridde ku ki kati tuzimbe amaanyi ago tuzimbe okumanyagana okwo tobeera wano ng'oli muvubuka nga tolinayo bantu 10 bosobola kuduumira mu kiseera ekituufu tuzimbe obukulembeze obw'okuduumira tuzimbe obukulembeze obw'okwekyawa tuzimbe obukulembeze obw'okukulembera revolution ne bwe naaba nga eyita mu kalulu kubanga bye bagenda okukola ffena tubimanyi tetwagala tujje wano tubibanyumize nga tubibanyumiza bunyumiza mboozi nga tubanyumiza kuba masuletinga tumale tugende tukubemu ekimego tugambe nti olunaku lwawedde nedda twagala tujje gye muli tubagambe nti temutusaddaaka temukola ki si byakugezako buti kubanga waliwo bannaffe abafiiriddemu waliwo omuwendo oguliwo kuffe ogutali gwa kusaagamu wadde kisobola okuba nga nva wano ne muddamu okuwulira wali nti ate wayisa bamukubye naye njagala bwe baba bakubye nga ndi sure nti wano wembadde ndeseewo bawayisa 10 nti wano wembadde ndeseewo Bakyagulanyi 10 tobolaba mbagambye mmwe mulina ozimba obukulembeze tewaliwo okuba ne bwe mba njagala nzeka siyinza tambula paka Ntebe ne mujjayo siyinza nga ndi omu kisoboka naye singa mba nina mwenna saawa zino ne ŋŋamba nemanya nti bano bonna basazeewo bonna tebagenda baamu nankwe bonna bagamba tukikole tutambule saawa zino nsobola obakulembera nga siinaamu nakutya kwonna kakati twagala noonya abetukulembera twagala noonya abetukola ki muzimbe obusobozi muzimbe amaanyi tuveemu akatengo kubanga gwoba oyagala oba toyagala osobola kwegamba nti ebyo sibiyingira ebyo sikola ki naye enkya ebyatuyingiza bigenda kutuukako kuba tetubirimu nga kinyumo leero lwa 6 nandibadde ndi mu birala twandibadde tukola birala mwandibadde mukola birala naye tukuŋŋaanye olw'amaziga ag'eggwanga lyaffe kibanga ekyokusaaga naye yenna ensonga etukuŋŋaanyisiza si mmere si kiki si kundabako si kubalabako kuba ebyo byonna tebikola tukuŋŋaanye kubanga waliwo okukaaba okuli mu ggwanga lyaffe nga buli teriyo ggwanga okujjako Uganda nga buli ggulire ly'owulira liba likaabye bakolako TV ya gavumenti nga bagiyita bukedde naye nga yamawulire agasooka 5 gaba g'amaziga oli teyalidde emmere n'afa oli bamusanze mugundi ne bamutema n'afa nga lyeggwanga lyaffe ate nga lyebiriwo so banange nze obaka bwe mbagamba tulina okubeera abantu abavumu numbers tezirimba ne numbers zirimba ng'ozikozeseza ekintu ekiki ekikyamu ekintu kyetuliko ekituufu kyakumamulako nakyemalirayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.